بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واتبع سنته إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. متى مجفق الله جل جلاله الله نني بنيز الله وبينكم للده الله جل جلاله أتينا أن تانيك ودي إنكم للده أو بلام غوابا قد الله نتغوابا قد الله سبحانه. الله جل جلاله يعز من يشاء ويذل من يشاء. تنكا سانتي الله أستر غوابا قد إلى نكاكني نغوابا قد إلى وهو على كل شيء قدير. وتوغلكو الله سبحانه مصبوزكو بالإنسان ينا nabekito bwosalangawo okumujemera Allah nkulamira nedamira okumugenda empola, kubanga gwe twogerako olabata tutya okunyiiza abakulembeze, ne tutya okunyiiza abasirikale, ne tutya okunyiiza abamaje, buli omu alina gwatya okunyiiza. Omukyala atya okunyiiza bbaawe, omusajja atya okunyiiza, buli omu alina gwatya. Naye ono gwe twogerako Allah subhana musobozi wa waggulu wa buli nsonga yonna. Nabekyo mbalamira okubeera nga tumutya mu mbeera zaffe zonna, era bwe tunaaba tumutidde fihi saadatu dunya wal akhira, mwe muli okwesima kwaffe mu nsi muno ne mu nkomerero. Nga tukyali ku musomo gwaffe okugamba nti omwana omulongoofu, engeri gye tufunamu omwana omulongoofu. Barakallahu fikum. Baganda baffe bangi nnyo okuva e Busoga, baganda baffe okuva mu bitongole ebyenjawulo omuli Vision Group n'abalala mwenna batugamba nti mukulu Ibrahim emisomo gino gyatukwatira ekituufu kiri nti gibatuukako bulungi nnyo. So tusaba Allah subhana Allah atuweemu obulungi. Nze asomesa nammwe ababuliriza, nze asomesa omanya nti munnange ebintu byewunyisa, era baseeka tulina okwegendereza ennyo. Sanga seeka nga yasomesezza obulimba ogamba ya rabbi sigenda kuddamu kulimba, naye nga mulimba ye kennyini alimba bulimbi. Nabeera ku kituuti simanga bwe nabadde nejjo ogundi bwe nabadde mu umura, naye nga umura gyategeeza yabadde mu katale wali aka owino, najja nakakasa abasiraamu nga bwe yabadde mu umura bwe baali e Madiina, naye nga alimba e Madiina tatuukangayo. Bwe twali mu thanawi, naye nga abegere ebyo bwe twali mu thanawi ne pitu ey'eddiini awulira mpulire ku PAL oba Bilal FM. Tukyali mu nteekateeka nga bwe nabagamba nti omwana ono omulongoofu alinga bwolaba bizinensi yonna, era omuntu yenna oba ziringa ssente, omuntu okuzifuna olina okuba nga olina pulaani. Bw'omala okufuna pulaani ate n'oteekateeka amakubo agenda okuzikuuma era nabutya wogenda okuzifuna. Olw'ebiseera kubanga ndi mukoowukowumuko, saagala kudda mabegamu ebyo bye twasoma, wabula olwaleero insha Allahu taala katulabe okubeera nga twakoma. Abafumbo bano basinkanye, twalaba ensonga zaali nnyingi nnyo. Olwaleero insha Allahu taala katulabe omwana ono nga yakazaalibwa. Baganda bange, omwana ono nga yakazaalibwa, waliwo emikolo gy'obusiraamu mingi nnyo gye tulina okumukolako, era nga bolaba abasamize oba abashiriku oba ab'enzikiriza yonna balina ebintu byabwe bye bakola. So naffe omubaka alayhi salam alina ebigambo byeyatuyigiriza ebiyitirivu omwana ono nga azaaliddwa. Ekigambo ky'okubeera nga twazindira abaana mu matu, ekyo sijja kukirwako nnyo, nenze saatebenkera nakyo olw'okuba nti hadith ekyogera erimu engeri y'obunafunafu.
so nga sinza kuyimirira ku magulu gange nze omuntu nembeera nga nyimirizawo ensonga eyo okuleka nga ndabye ku hadithi nga ntuufu ddala nnyo naye nga ate mu tuhfatu almaulud ekya Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi ensonga eyo ey'okwazinira abaana mu matu yagireeta naye nga wembagambye nti hadithi eyimirizaawo ensonga eyo fihi daaf erimu engeri y'obunafunafu so nze enkola eyange njala nnyo okubeera nga tutambula n'obujulizi obutuufu era nga bwesimbu. Naam, ezimu ku nsonga eziddirira nga tuteekateeka omwana ono okubeera omwana omulongoofu, omwana ono baganda bange ensonga y'okuyonsa abaana nsonga nkulu nnyo. Allah subhana ayina etteeka mu suratu al-Baqara yagamba Allah nti walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radaa'a. Allah subhana yagamba walwalidatu ne bamaama abo yurdi'na awladahunna bayonsa abaana baabwe abato be bakazaala hawlaini emyaka ebiri kamilaini nga gyonna gijjudde. Allah naga nti liman arada, naye ekyo si kya buli omu wabula kyabaani liman arada an yutimma ar-radaa'a, kikola kwoyo yenna abayagadde okubeera nga ayonsa omwana we mu bujjuvu. Ithan baganda bange ensonga y'okuyonsa eno abantu b'omulembe guno bannaffe bagigayaliridde nnyo. Era osanga omukazi n'agamba nze siyonsa siri mbuzi, era basinga obungi abaana babayonseza ennaku 2, ennaku 3, mwezi gumu, mwezi 4. Omwana bambi nakula nga obwongo butono. Lwaki? Ekizibu kyava mu kumuyonsa. Baganda bange amabeere sisuubira nti olina agakusuubuza, era amata toyina kampuni, toyina kyuma kiteekateeka mata mabeere ago. Bwe kibanga Allah nannyini nsi agambye ti walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini, nti ne bamaama abo bayonsa abaana baabwe emyaka 2 nga gijjudde. Kikuddako kyekyo abasinga nno obungi ekyewunyisa naddala bano abazaala nga bakyali myaka egy'ekivubuka mbu tayagala bbeere kugwa, tayagala akaddiwe. Baganda bange ne bw'onoolirega lijja kugwa, ne bw'onoosalawo n'olipika lyakugwa. Abalala temwagala kukula mukyeyita baana bato, era okusanga nga oyonsa omwana olabira ddala ng'oswala wenna oggwawo, naye nga gw'oswalirako gwamuzaala. Ithan baganda bange ensonga y'okuyonsa abaana nsonga nkulu bwe tubanga twetaaga okuteekateeka omwana ono omulongoofu. Bino ebyamabeere okugwa kasita libanga ligwiridde mu halaali kyakigaana, lireke ligwe. Onoosinziira ku eryo osanga Allah nakwejjana nugamba Allah nayonsa mutabani wange muwala wange nga kyennoonya Allah wange njagala Allah gwe abansiima mpejjana Allah, kubanga bangi bambi gabagwako nga gamugwiriddeko mu bwenzi. Engeri buno obuvubuka nafuna akachina, nafuna akakoleya, nafuna akacholi, nafuna akewa, kano kamugwako ewiiki eno ono namukwagula luno noli nakwagula agenda okutuuka mu myaka 25 nga yenna gagudde. Neggwe oli mbufumbo kkiriza ate mwandiyayanya n'okuyayana gagwe lillah, bubeere obujulizi mu maaso ga Allah subhanahu. Ithan abaluganda ensonga y'okuyonsa abaana nsonga nkulu. Omwana mutwale ku mulimo gy'okolera afune haki gy'ateekeddwa okufuna. Naye abaana tubalekera abakozi, oluusi omukozi ye Mary ye Mangadarena, n'omugamba munnange njagala oyonse nga bwenkusasula, naye nga gw'ogamba omukozi mwononefu wa lulango. Ithan bannange ekigambo ky'okuyonsa abaana bwe tubanga tuteekateeka omwana ono, omwana buli wayonsa, era omuntu nga yayonka tabula, n'abatayonka
tebabuleera. Omuntu nga yayonka tabula bana simanga sayonka yoyo gwosanga nga atudde mu mmotoka y'ekitonde mu bitonde bya Allah n'avayo naga nti nabadde mu jjana ya Mungu. Era ojo tulina okuddayo tubuuze yayonka teyayonka. Bebo n'omusanga omwana nadda mu kibiina nga kugamba bamukazaako Joshua amala kwetegereza bamubuuza 1+1 najjayo kalikyuleeta n'amala okubala. Bw'okwata ekyebitaano n'ogattako ekyebitaano ofuna mmeka? Omwana n'agamba nti taata ofuna emitwalo 10. Ddayo obuuze omwana ono yayonsebwa oba. Bebo n'omusanga nga okukwata aya 2-3 mu Qur'anul Karim ng'abanga afunye adhabu atleast nga mutwala ennalufeenya n'afiira eyo naye nga takwatidde essuula emu oba ssuula 2. Nze naggwe nalabako kitonde twali mu tahfiizo eyo. Sheekhi yali asomesa suratul Qari'a. Sheekhi ng'agamba omuyizi agamba nti alqari'atu malqari'a, omwana n'amugamba nti alkahira malkahira. Seeka n'awuttula omwana kati amutte. Ne bakito ab'ebitiibwa yenna ayagaliza omwana we okubanga ategeera ng'obwongo bukola bulungi buli sharp, kubanga bangi mwatwala abaana bammwe matahfiizu naye ng'omwana bambi kyebamutendako mu tahfiizu kiri eki era nga kyayigiddeyo kiri eki agoya bulungi akawunga k'abanne nga basoma. Era ko buli wajja eka ga taata kino kyo nkiyize. Ithan abooluganda ensonga y'okuyonsa abaana baffe nsonga nkulu nnyo nga Allah subhana bwagamba nti liman arada an yutimma arradaa, eri oyo yenna abaalagadde okubeera nga ajjuza okutegeera okw'omwana oyo. Ensonga gyejjagala tuzzeekaawo nga tuteekateeka omwana ono omulongoofu, ikhtiyari lismu lhasan. Abooluganda bwe tubanga tutuuma abaana baffe baganda bange tufeeyo nnyo abaana tubatuuma amannya nga malungi. Bangi nnyo ku bazadde ab'omulembe guno nga tetufaayo ku mannya ge tutuuma baana baffe be tuzaala. Era oli alaba bulabikaza nnyo n'alaba erinnya ly'omuzannyi immoba ku bukedde 1 bukedde 2 sipaaka soloti ani GTV bani Salam TV. Amannya ago ng'omuntu tamanyi litegeeza ki. Naye ng'omubaka alayhi salam hadith ya Abi Darda radiyallahu anhu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti innakum mazima ddala mmwe tud'auna yawma alqiyama bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum, mazima mmwe mugenda kuyitibwa ku lunaku lw'enkomerero amannya gammwe n'ag'abakitammwe. Na bwe kityo omubaka n'atulamira n'atugamba nti fa ahsinu asma'akum, na bwe kityo mufeeyo nnyo mulongoosa amannya gammwe. Baganda bange si buli linnya ly'owulidde nti lituumibwa omwana gw'ozadde. Abange nkiddamu, si buli linnya omuntu lyawulidde nti lituumibwa omwana gw'azadde. Bangi mumala gatuuma abaana amannya, ate ab'ennaku zino mwagala nnyo obunyanga bumpi, obunyanga bubawulu, ghaitu, firawuna n'obulala. Olino nosanga omwana w'omusiraamu nga ye firawuna. Lwaki? Mbwakannya kampi ate kajaawo. Abalala buli kigambo kyalowora bukyawulidde atuuma butuumi mwana. Nosanga hajati bawulu ngeni okweyagala yeyagala nayimira nti amanya ganze hajati bawulu no hajati bane bakutuuma nti gwe musulo.
abalala olwokuba alina akagambo kawulidde abadde atambula n'akalaba nti ghaiti, najjukira nti mukyala wange alina olubuto bw'anaaba azadde omwana ye ghaiti, bagenda okubivunula ngaeyo mpitambi, n'otuma omwana nti mpitambi eyo. innakum tud'auna yawma alqiyama biasmaikum wa biasmai abaikum, bantu Mbaka alayhi salamu agambye mugenda kuyitibwa ku lunaku lw'enkomerero amannya gammwe n'ag'abateetammwe, nabwekityo fa ahsinu asmaakum, mufeeyo nnyo okulongoosa amannya gammwe. Era osanga omusiraamu nakubuza seeka omwana wange mumutuume linnya ki, n'omugamba mutuume Khadija, nagamba seeka astaghfirullah, agamannya gaggwako dda kubanga ne jjajjange yadija. N'omugamba ajja ati omwana tumutuuma Aisha, nagamba eri agamannya ga kikadde, twagala amannya agaddotikomu mbw'obunyanga bubawulu ghaitu, kugamba ebintu ebitategerekeka. Oli n'atuuma omwana ekigambo nga takimanyi, munaatera kubatuma ba jahannama kubanga kampi jahannama. Era olinga musanyufu adda ati jahannama wange jangu. Bannange kagabeere amannya g'ebika gennyini tegali haramu, naye ate waliwo amannya agasusse, amannya nga ag'ekishiriku tetugatuuma, omuli bakiwanuka n'ebirala, amannya g'abajjajjammu ago. Abalala otuuma otya omwana nti kimpemempeme, ng'oli musanyufu, kimpemempeme, omusanga nno nga erinnya alisazeeko kimpe jangu wano. Kati ekimpemempeme kikyomusuubiramu kyonna kyayinza okwogera nga kyamagezi. Omubaka atugambye alayhi salam fa ahsinu asmaakum, nabekityo mufeeyo nnyo mulongoosa amannya g'abaana bammwe. Zinamulaba nakuyansi, omwana nga ye nakuyansi, era yenna musajja wattu ennaku neemutandika nga yakazaalibwa, anti obusuuka tewali, babwewoza wa neiba. Bannange bwe tuba tunoonya abaana abalongoofu, ensonga y'amannya nsonga nkulu nnyo. Erinnya ly'onaatuuma omwana mala kulyekebejja litegeeza ki? Kubanga abantu bangi olina omusanga ng'ayina erinnya, tulina Abu Jahali, ani Abu Lahabi, n'ombuuza ani yakutuuma erinnya eryo, naggamba kitange taata wange. Innakum tud'auna yawma alqiyama, bantu Mbaka alayhi salamu atugambye tugenda kuyitibwa ku lunaku lw'enkomerero amannya gaffe n'amannya g'abakyetaffe. Kati teeberezanga omwana wamutuuma musulu ye Bawulu, gwe Iburahimu, bagenda kumuyita nti Bawulu Ibrahimu. Bannange ensonga y'amannya tugiteekeko nnyo essira. Akakajanja abakazi ke batera okukola, naga nze njagala erinnya nga liri modernized bulungi, atasiima na Qur'ani oba hadithi z'Omubaka alayhi salam, oli alabira ddala ng'omwana okumutuuma Fatima kivve, omwana omutuuma Aisha kivve, omwana omutuuma Abubakari kivve, omwana omutuuma Abdallah kivve. Baagala buno obunnya obumpimpi. Bannange abaana baffe tubatuuma amannya nga ga buvunaanyizibwa, amannya ddala nga malungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقام تنبك عليه السلام يقام إن أحب أسماءكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. mazima ddala amanya mumanya gammwe agasinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhana gemanya abda erinnya Abdallah ne Abdurrahman. Allah bwakuwanga yezzadde amanya ago mugalabangamu,
gegakwata ekifo ekisooka then gano Abdurrahim, Abdulghaffar, Abduljalal, Abduljalal wal Ikram ago gonna gakwata nnamba emu kasitalibanga kuliko erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri amanya agaddawaawo manya g'abannabbi Ibrahimu, Musa, Haruna, Muhammadi, Ismaila n'amalala. Ate bannange nammwe mutuyambe, waliwo abatta amanya g'abaana Ismaili, Semayiri. Niweebuuza Semayiri mu Kulaani asangibwa luddawo oyo. Ibrahimu mbw ate bulayimu. Amanya tugogerenga bwe gateekeddwa okubeera Ibrahim, Ismail, Haruna, Rashid n'ebirala. Idhan ensonga y'amanya tugimaliriza bulungi. Ensonga endala omuzadde gy'alina okufaako ennyo al aqiqa. Bannange abaana okubasalira akiika abooluganda, ensonga ya aqiqa eno abantu bangi kugamba tugizanyisa, ne abamu ku bamanyi bwa busiraamu baawe ennamula za mirundi ng'esatu kwena. Eriyo abagamba nti aqiqa eyo gye mulaba kyabwa tteeka era yenna atagisaze afuna omusango. Abalala ne bagamba nedda, aqiqa eyo sunnatu muakkada, sunne kakata nga buli musiraamu yenna teyandifudde okuleka nga agikoledde omwana gwazaala. Omubaka alayhi salam yagamba nti kullu ghulamun murtahinun biaqiqatihi, buli mwana yenna anunulwa najjirwa oba najjibwa mu buwambe bwa sitaani biaqiqatihi, n'akiika omuzadde gy'asaze. Bannaye tulina abaana nga ekituufu kiri ku linnya lye abulako kimu, kumuyita shaitaani. Omwana ng'ebikolwa byakola byewunyisa, obwononefu nga bwakola nga si bwa myaka gye, nga embeera gy'awangajamu yeewuunyisa. N'osanga kyana kito, kisumma kito, ne kigamba ddaddi njala ongulire ku bbiya soda mukooye. Abalala oli avaayo n'agamba ddaddi nkubuulire ekituufu, naye ebintu bino ebyokwebikkirira nze mpulira mbikooye, njagala nnyambale ku kantu kano ak'omunda nfulume. Omuzadde n'oyomba, omuzadde nga tonnayomba, omwana oyo omusalira akiika. Kullu mawludun murtahinun biaqiqatihi kama qala alayhi salam, buli mwana yenna ajjibwa mu buwambe bwa shaitaani n'akiika gye tumusalidde. Tulina abaana ekituufu kiri nga misege. Eriyo omuzadde yakubidde essimu naye bannaye seeka simanyi oba ono gwe nnina mwana oba kintuntu kitudde wano. Mwana muwala wa secondary naye olumu amugamba maama mpulira nze n'okunaaba saagala. Mwana muwala, nze mpulira essala tenkolera bulungi. Bebo bosanga nti mwana mulenzi n'agenda akukusa obuveera bwawalagi ku ssomero, bagenda okuteekinga amakesi g'omwana nga kasimu alinamu bando ya walagi. Bagenda okukubira haji nti mutabani wo tumukutte ne bando 3 eza walagi, nojula okwetuga naye ng'ekizibu kyakiika omwana oyo ali mu buwambe bwa shaitaani. Omubaka alayhi salam omubaka yabuuzibwa sallallahu alayhi wasallam hadithi ntuufu ani alaqiqa, ku nsonga eno eyakiika. Omubaka n'agamba nti ani lghulami shaataani, omulenzi tumusalira embuzi ziba 2, wa ani ljariyatu shaatun, omuwala tumusalira embuzi emu. Ne bannayuganda tusobola. Abantu bangi batugamba nti seeka akiika njiwulirira nandijagadde, naye obwavu ekonome embi seeka ogiraba. Naye ng'ayogera ekonome
yakakolera akaana birthday nga birthday eyo yatutta obukadde busatu ng'embuzi omubaka zaatugamba okusala omulenzi okumusalira 2 omuwala emu embuzi kale bwebanga ya bbeeyi nnyo ziri mu 45 embuzi nga ya bbeeyi nnyo omuzadde n'akwata essimu n'agiwa omwana essimu nga gyamuwadde essimu mulimu embuzi 4 amuwadde iPhone ya bukadde 5 naye nga gamba seeka sina busobozi busalira mwana ono akiika muzadde gwe toli mulungi kubanga omwana oyo omulesa awambiwe sitaani baganda bange ddala tolina busobozi abaana ababo bozaddeeka balina ebyesuubo balina ebyokuzanyisa biri mu 40 buli kadde mugenda awutu lwaki tobadde wakisa eri omwana ono gwozaala n'ogamba naye kyo kiki lwaki omwana wange tava mu buwambi bwa shaitaani mudda mu baby shower n'ebirala n'abange tutya Allah subhana mu baana baffe omwana yenna nga weetaaga okuteekateeka omwana abeere mulongoofu bannange tutetenkanye tuyiye abaana tubasalira akiika mu mbeera zaffe zonna gwe weetegereze abaana bo gye basomera bali mu bukadde miliyoni 2 bawa emitwalo 8 abange ne bwogamba nti buli wiiki kantereke 12 za mwana wange musalira akiika toyinza kugisala awo nga nvuddewo olw'ebiseera akiika nga ngimaze baganda bange omwana ono bwe tuba tumuteekateeka okufuuka omwana omulongoofu kano tuli mu holiday mukawulirize nnyo abaana batandika okuzannya emyaka egyo nagyo mikulu nnyo omwana we awangalira waani azannya ne baani bangi nga naibawo mukinjaaji alina buta y'embizzi gyawangalira gyakola akaanako gye kasiiba ekyewunyisa mu byonna ng'akaana weetaaga kakwate ekitabo kya Allah mu mutwe naye nga buli lanki bakatererako ekifi gwokanya kwewuunya nti mulirwana ng'ayina ekisa ng'alabiridde omwana wange yenna alinga muzungu amyusa emimwa kumbe embizzi gye bamuliisa yemumyusiza emimwa abaana bazannya ne baani balaba biki abange tuli mu holiday abaana tubalekera amativi nga baana bato tomanya abaana bano bali mu kulaba biki gwokanya kuwoza mbw abaana bali ku kantuni bannange nekiri nakyo njala mukitegeere katuni ezo muzegendereze nnyo ezimu zibeera za bwonoonefu katuni zibeera mu kwenywegera kasaibuuka akato kamasituula akato ajja kunoonyayo munne naye ayagale agezese ekyo piwanu basaddemu siddi yalaavu story omwana alaba bano benywegera bano bekola bino kyova olaba wegendereze nnyo emizannyo gy'abaana gye bazannya nosanga akaana akato aka P1 akako nga kenze ku mwana wa neighbor muto munne waako babiyigira wa abaana bazannya kakebe bamuzannya nani kwiso bando nga bakanyuga kitabani kye kya P4 neighbor muwala we ali mu P5 ne bagenda mu kisone bekweka okumala essaawa 2 lwaki bane tulina okutwala obuvunaanyizibwa okuva mu myaka egye emito ddala omwana ono awangaala ne baani
alya luddawa so si byakungiriza bukungirizi abadan. Omuzadde olina okumanya omwana ono azannya ne baani, asiiba waani. Naga nti mami nzikuse n'omubuuza walidde luddawa. Hakatha embeera bwetyo gye tulina okuwangaliramu bwe tubanga twagala abaana bano baveemu nga ddala baana balongoofu. Nga ngenda okumaliriza insha Allah mbate Omubaka alayhi salam mu hadith yaga nti muru awladakum bisala wahum abnai saba, mulagire abaana bammwe okusaala nga bawezezza emyaka 7. Mutandike okubaga nti bannange musaaleeko. Omuzadde wenna andaba, mutabaniwo muwalawo ku myaka 7 omwana oyo asaala. Mwina bye mwekwasa nti seeka omwana tategeera. Bw'aba tategeera World Cup amunoonyaako ki? Amanyi nti Morocco yakubye eno tiimu dadi Brazil njala tugikube, ebyo nga abitegeera. Akaana kato myaka 7 subu yetuuke kajje mu buliri kagambe munnange faati va mangu genda osaale. Ne bangi mbakola ekyejo munnange nze nviira ku mwana wange olunongo omukazi atabuse, nviira ku mwana wange omuggalanda obudde bwa mpewo. Naye ng'ekyewunyisa omwana bwabeera mu biseera by'okusoma akaana ne kagamba mami nti wangi mpulira saagala kusoma, oyinza okukakuba emiggo poliisi nejja nekusiba. Ne bino ebyessala akaana kakyali kaana kato. Muru awladakum bisala, mujjeeyo mugambe genda osaale, genda ofune ewuzu. Bwekubeera okwebikkirira akaana akawala atandika okaganya nti bane please weebikkirire. Omukyala tava kanga teyebikkiridde. Omubaka n'agamba alayhi salam wadribuhum alayha wahum abnai 10. Bwebaweza emyaka 10 eswalanga eganye jayo embooko mubattulemukko mukubemukko ku miggo. Amanye nti ensonga ey'eswala si ya muzannyo. Nga bwe mukambwala ennyo ku nsonga za lipooti, lwaki wafunye 02, lwaki wasembye, nze ate ndowooza twandibadde bakambwe ennyo ku nsonga y'okusaala. N'ensonga endala omubaka naga nti wafarriquhunna fi lmadwaji'i, bannanga obwana obwo bwe tuba twagala okugunjula abaana abalongoofu, abaana tubaawule mu bisenge. Abawala basule bokka n'abalenzi bokka. Era kyova olaba nsaba Allah jalla jalaalu bannange Allah atuwe ku nsimbi, kubanga eriyo abantu mu kibuga Kampala muno ng'abaana n'abazzukulu basula ku ddeeka emu, naye ng'ekibaawula maama asula waggulu, abazzukulu wansi, abaana wansi ddala. Kale bannange ebyo bizibu. N'osanga abaana abawala 3 basuze n'abalenzi 3 beebisse ebikunta essuuka emu ne bulangiti emu. Banange abaana b'omulembe guno bagezi nnyo, tubayita abasiru. Buli kyonna ekitambula babimanyi nnyo n'okubasinga mmwe. Kale bannange abaana bano tubaawule mu bisenge. Bamasituula badde eri, Kadija badde eri, ne Babudera nabo badde mu kisenge kyabwe. Lwaki? Emyaka egyo 10 omwana aba alina by'atandise okufuna. Ye bwe tudda ku mulembe guno fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abaana amasimu ago ga museereza ago smartphone, amasimu ga museereza abaana bayigira okwo, ne bayiga ebisiyaga, ne bayiga bakwana batya. Kubanga omwana agenda bugenzi ku Google n'abuuza Google ways of dating a girl nassaamu, nenga tabuuzizza ggwe.
ways of dating a boy omwana nabiteeka mu bwongo. Inshallah wetujja okuma olunaku olwaliro inshallah. Naye agambo kano nga sinnamaliriza kakulu nnyo eri abazadde mwenna abalina abaana bammwe mu luwummula luno. Abooluganda abaana bawumudde bali waka, tulina enkola omwana agenda awumulireko ewa baabawe ewa jjajjawe mu kyalo ekyali kikyamu. Naye ekibuuzo kiri, omwana gy'omusindise ku kyalo eyo anaawangalirayo bulungi? Obukuumi gye buli bulungi? Obukuumi gye buli bulungi? Buno obuvubuka buno obwekyazakyaza, muwalabu ali mu siniya 4 ali mu vaaka, akavubuka ne kajja kayayeyaye kali mu siniya 3 obanga kali mu siniya 5, bagenda bonna emugga ku luzzi batambula bonna. Bannange tuleke kuteekawo, tuleke kuwa shaitani mwaganya. Bwe kubeera okukyala mugende mwenna, genda n'abaana bo, bw'oba ovaayo vaayo nabo. Lwaki? Teri ayinza kukuuma baana abo nga ggwe. Kyova olaba abaana bammwe bagenda okufumbirwa ng'edda naye yabasubwa dda. Mwana wawa gwomanyi ennaku zino afumbirwa nga tamanyi byabasajja wadde, wabula kawalako aka P5, Allahu akbar, okasanga nga omusajja gwe kaagala ali mu myaka gy'ati kakati gwe taata waako. Ira bannange abaana bano ebyo ngenda mu luwummula biki tulina okwegendereza ennyo. Omwana gye mutwala security gyeri kakibeere bano abaana okubasomesa sibanga seekajje masha Allah. Naye tukkirize abawala basomesebwa abaki? Abawala. Abalenzi basomesebwa abaki? Abalenzi. Ebyo byemuwozawoza musimanga gundi imaani nnene owedde temuleeta bizibu. Nineeyo gwe eyo omu seeka nvubuka mutoto bano abakafuluma thanawi abo bamuwa omwana w'abendi okumusomesa. Hali munange yannonga omuzadde agamba kati wammaseeka munange nemaasi kati bambi seeka n'amulagirako bwereere akaana n'akawa olubuto. Naye nga kwegizaagiza omubaka yagamba nti iyakum bidukhuli ala nisa, mbeewaza basajja mmwe ogenda ennyo mu bakyala. Oyo seeka gwoleeseeka agenda okusomesa abaana beeka. 1 muwulu talina mukazi. 2 obwagazi bwe kaana kato naye nga amaddu ge kalina si ga buntu. Koleeseeka kasomesa abaana bo abawala ewaka. Bagenda kwefuula nga abasoma dakiika emu nga kamusomesa bintu bya bufumbo. Batandika mpolampola. Hamida wandi sheyi naye olaba aya eno Allah subhana yagamba nti nisaukum harthun lakum, bakyala bammwe nimiro zammwe jamani. Kale sheyi kitegeeza ki ekyo? Kyonawe okimanyi muli nnimiro okitegedde. Wallahi gye bigenda okuggwera omwana wo ng'afunye olubuto naye nga ani gwe buzibu. Babeera eyo omwana ajja ate okusomesa muwala weeka ate kati nadda ate mukumukwatirira gwe Fati how are you obasanga nno nihaga beewa sheyaze namugwako bwati yenna anaatambula mu mbeera eyo byonna ebigenda okuddirira. Fala talumanna illa nafsaka, tokuba enduulu. Ekyo kibagambye yenna anaaleeta abaana abo abakuliriddemu abavubuka mbagambye
abavubuka abalenzi basomese balenzi bannaabwe, abawala basomese bawala bannaabwe, okulekanga waliwo ekiziyiza. nebino musimanga omulenzi sima hafidhul Qur'an, simanga muhaddisu, simanga muarrikhu, asomesanga n'okuzannya bwazannya so kanna fati bwamukuba ku bbeere. Kakati neweebuuza amusomesa aya za Qur'ani n'amulaga nti eyo n'amakhariji g'ennywanto. Bannange omulembe guno muzibu. Abo tubeegendereze nnyo 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 nga gye nkomezza. Era kyekimu ne bano abatera okuleeta bamaseekeeka mbuseeka jewuwo atasomesa mukazi wo aba noonya shekkati asomesaani mukyala weeka nojja kuleeta seeka nga seeka omukazi gwalina yamujja ku kkubo yamuwasa talina kyakkola ajjewuwo omukyala omufaako yenna alinga omuwarabu mukazi wo ono seeka muntu yamusomesa. Bannange akasonga ako njagadde inshallah tukaterezemu. Abalenzi basomesebwe abalenzi, abawala basomesebwe abaki abawala. Era kati abavubuka balina mbu enkwana eri modernized, astaghfirullah wa atubu ilayhi, bakwana bil hikma. Ebbaluwa gyawandikidde omuwala oyo agissa mu Qur'ani eno gye bagenda okusoma, namugamba hani sooka obikkulekaawo namwakapya. Omwana agenda okubikkula, munange amyo sheikh please sorry, munange mbadde nkusaba ABCD. Eyalina ekigendererwa ky'omwana okusoma eddiini, omwana omuwala bafundikiranga bwononese buki bwononesi. So bamaseeka temunkanyugira amajja amavundu naye nga waqulil haqq, fe tuliwo kwogera maki mazima. Faman shaa falyumin, agadde akkirize, waman shaa falyakfur, ne agadde naawe osobola oggaana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Amanya mpitibwa Ibrahim Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.